Assalamu alaikum. My name is Fahs Abdullah. Happy New Year. Hello, my name is Zaid Abdullah. Happy New Year, everybody. Assalamu alaikum. My name is Adnan Umar and I wish you a Happy New Year. Tuli ku Tawira Radio Tawira TV era nga twaba tusuubiza ndi wa mukisa okubanga nsisinkanye omu ku chairman abamu ba organizers agenda kuba annyonnyola ebisingawo nenze mumanyi nga chairman wa People Power ate nga y'omu kuba organizers ow'omukolo guno ogubaddewo omukolo nsabisa okulabaga kale nyawo soka weyanjulireko omulabi wa Tawira Radio Tawira TV omukyala Sumaiya Mariam omukyala Mariam kulamusizako akusokera ddala amanya agange nze Musa Nyenje era nga nalondebwa nga representative owa ebendo erya Abu Dhabi wamu ne Western Region era nenkakasibwa olukiiko olukulu olutwala UAE chapter era olwaleero luno twasazeewo nga lunaku z'omwezi 31 tuyite abantu baffe aba Abu Dhabi tusobole okubeera nga twogeramu ku nsonga ezitwala ekibiina kyaffe ekya NUP ne People Power mu maaso. Chairman, omukolo gugenze gutya guno gwe mukulabako turn-up y'abantu ebadde etya abantu okunyumira ekintu kibadde kitya nga gwe amaaso mu ngalo zo? Nganze mbadde musanyufu nnyo olw'ensonga nti abantu twataddewo ekintu kino mu budde obumpimpi n'ekigendererwa okulaba nga tugataba na Abu Dhabi okuba nti we twava mu kulonda twafunamu ebiwayi oluusi n'okunafuwa kw'abantu naye ne tusalawo tugendere ku nkola ya bakama baffe aba secretariat gye batugamba nti tuyina second phase era second phase nga tuyina okudda mu bantu baffe tubategeeze nti tuyina okuba nga tukolera wamu n'obukiiko bwonna obwaliwo obukadde oba obuliwo obukadde tusobole okuba nti
tutambuliramu nga tetweyawuddeyawuddemu. Chairman owe nyini weewali ensonga era ngenda kubuuzaawo ko kyokonyeko obukiiko obukadde. Bifo Abu Dhabi tuwadde tugimanyi nti eyina akakiiko aka People Power. Ate n'obudde buno kubadde nga ku izit kugatta bantu kutongoza kakiiko kapya tutangazeemu kaawo. Kyokera ddala kyensooka okutangazaamu nti tuli basiimu nnyo ne akakiiko ka Abu Dhabi oba akabadde akakiiko ka Abu Dhabi emirimu gye kazinga kakola okuviira ddala bwe twatandika struggle era okutangazaamu nti olwaleero tubadde tugezaako okugatta abantu mpozi n'omulamwa omulala gwe tulina ogw'okuba nti tugezaako okuddamu okuzuukusa obwonna obukiiko bwaffe n'okuba nti tujjuza ebifo ebyavaamu abantu betusuubira nti abamu baavaamu olw'ensonga ez'enjawulo naye nga omulamwa omukulu gwa kuyunga abantu ba Abu Dhabi okusigala nga bakyali ku mulamwa. So it means akakiiko akakadde kagenda kwegatta kakiiko akapya oba akakiiko akapya kagenda kwegatta akakiiko akakadde? Ekituufu kiri nti akakiiko akakadde n'akakiiko akapya tugenda kwegatta tusobole okubeera nga tukola akakiiko akagumidde era akagenda okutwala ensonga za People Power mu maaso. Naye ate Chairman tuwadde tusuubira ku mukolo guno ogw'olwaleero tuwadde tusuubira oba oliawo ab'akakiiko akakadde nammwe ab'akakiiko akapya okwegatta oba kyo kyaleeta? Okusookera ddala we tubadde ku mukolo guno tubaddewo ne kubamu ku baweereza ab'akakiiko akakadde tubadde nabo bannaffe abalala twabawandiikira officially abamu ne baba nti tebasobodde kubeerawo era abalala tucommunicatinze nabo ne baweereza okwetonda kwabwe nti tebasobodde kubeerawo mpozi n'abalala tetwafuna kuddibwamu naye era nga bwe tuli abakulembeze ffenna tuteekateeka okuvaayo n'ekirangiriro ekitongole kuki ekigenda okuba nga kiddirira oluvannyuma lw'obukiiko bwombi okubeera nga tuli mu njogerezeganya. Chairman osuubirayo okutuuka ku mmeezi okussa ekintu ekimu kuba abantu abamu buli omu aba ayagala abeere nga ye mukulu. Nze mukulu ate naddala mu bintu bya politics ng'ebyo. Osuubirayo okutuuka ku nzikiriziganya oba buli omu anaagamba kale kansigale ku kyange kale nange beera ku kikyo? Ekituufu kiri nti tujja kutuuka ku nzikiriziganya era bwe tuba nti ffenna tuli ku kigendererwa kimu kya struggle tujja kubanga tukkaanya kubanga zino ensonga zaffe za munda nga famire tujja kutuula oluvannyuma tujja kubanga tusolovinga ensonga zaffe era tujja kujja ku mukutu gwaffe guno ogwattawirwa omulungi tuddemu tubategeeze nti tukole official communication era tujja kuba tulangirira akakiiko akagumidde. Okay, Chairman tweyanzege naye era atera stiru omulabi ayagala kumanya lwaki akakiiko akapya tekagenze direct okwegatta akakiiko akakadde? Kakati nga omanyi nti ffenna tukimanyi nti okuva we twava mu kulonda twafuna challenges abantu abamu bagwamu amaanyi abantu abamu twafunamu obutakkaanya obwali munda so ne tuba nti essaawa zino buli kakiiko tekannaba kusalawo kiki kigenda kuddako naye nga nze nasindikiddwa okusookera ddala nyimiridde wano nga natumiddwa okuva eri mukama waffe coordinator nga nzize ku ground okulaba nga tuteekawo enteeseganya oba okusobola okulaba engeri gyesolovingamu ensonga za Abu Dhabi era nga ekyomukisa omulungi ensonga za Abu Dhabi zimanyikiddwa ne ku secretariat eri bakama baffe era president olunaku olumu bwe yakyala mu Dubai ensonga eno ya Abu Dhabi yagenda ku mmeeza ye n'atugamba nti tasobola kuva Uganda ajja solving ensonga za Abu Dhabi nga ffe weetuli so kitegeeza nti yazibalekere yazitukwasa nga ffe era kyetusuubira nti ne bannaffe oba oliawo ababadde tebasobodde kutwegattako tujja kwongera okwogerezeganya nabo era insha Allah tujja kuba tukkiriziganya. Chairman katusuubira tewagenda kuba nkokola nze kino nga wamanya abantu stiru n'ebyobufuzi kuba kino ekintu Abu Dhabi tuli batono nnyo oba abroad tuli batono nnyo okuba nti oba abantu beeyawulayawulamu katusuubire nti si bye bigenda okuddako. Ffenna kye twandiyagadde kubanga ffe nga aba People Power oba NUP tetuli mu bya politics tuli mu bya buweereza so ffenna ekigendererwa kyaffe kyakulaba nti okusookera ddala nti twegatta nga bannayuganda ekyokubiri okulaba nti tugendera ku core values ez'ekibiina kyaffe n'ekyokusatu okulaba nti
tubeera bumu. So tujja kusobola okukola kyonna kye tusobola okulaba nti buli muntu akola paati ye nga tetuliimu kigambo kya kuba nkokola. Toyanza chairman akabuza akasembayo twolekera okufundikirawo program. Mulamwa ki ogw'akakiiko kano gwe kazze nagwo oba mwe muzze na kiki kye mugenda okubanga mutambulirako mu buweereza buno obupya bwe mulonze? Ekisokera ddala nti twagala okuba nti tuzzaamu bannayuganda abawangaalira mu UAE essuubi nti ebigenda mu maaso mu nsi yaffe ffenna tubiraba era tulina okubeera nga tuteekayo nnyo obuvunaanyizibwa nga generation eno okuba tutunuulira ebigenda mu maaso mu nsi yaffe. N'ekirala tulina okulaba nti nga bannayuganda kubanga bwe tubeera eno tufuna ebizibu eby'enjawulo, so bwe tuba nga twekuumidde wamu tuba tusobola okukola ku bizibu byaffe. Bannaffe bangi bajja ne bafuna ebizibu okusoomoozebwa ku mirimu, endwadde, okufa, naye bwe tuba nga tetuli bumu tusanga obuzibu okulaba nga tusobola okukwataganya ensonga ezo nga ffe. So ne tusalawo nti akakiiko kano okusookera ddala kagenda kutunuulira nnyo omuntu Munnayuganda nga tekasosoddeemu waaki awangaalira mu UAE naddala mu Abu Dhabi, kagenda kutunuulira nnyo core values eza struggle, ate kagenda kutunuulira nnyo enkulaakulana mu ffe ffennyini nga generation. Okay, tweyanzege era nga tuwunzika chairman tukusaba oweeyo obubaka eri abakakiiko akakadde ng'obakoowola ng'oyita ku Tawera Radio Tawera TV okwegatta awamu oba oliawo kuba gwe mulamwa gwe muliko oba oliawo eddoboozi liyinza okubatuukako mu bwangu abatannaba kurespondinga abatannaba kubeera nti bakuddamu ate tulabike nga tufundike. Okusookera ddala njagala ntwala omukisa guno okwebaza abo bonna abatusookawo mu Abu Dhabi ku bukulembeze nti bakola omulimu gw'amaanyi era tetusobola bayisaamu maaso, era ne tubasaba nti omulimu tegunnaggwa kubanga nga Abu Dhabi oba nga bannayuganda tukyetaaga okuba nti tufuna obuweereza. So kye naali basabye nti ku ssaawa zino tetwetaaga kuba na njawukana, tetwetaaga kuba na nkaayana, tetwetaaga kuba na nkokola. Twetaaga kukolera wamu ku lw'obulungi bw'abannayuganda, ku lw'obulungi bwa struggle ne ku lw'obulungi bwaffe okwekulanyanga ffe kubanga bagamba nti agali ewamu ge galuma ennyama. Tweyanza chairman, tweyanzege tumirako obubaka bw'obusembayo tuggalewo program. Okusookera ddala ntumirako pulezidenti wange omulonde Kyagulanyi Ssentamu ne secretariat yonna, nentumirako bakama bange abantwala mu Abu Dhabi executive, nentumirako bannange bwe tutula ku lukiiko mwere muyinza okuyita olwa parliament tuyita official committee eya UAE, nentumirako bakama bange bwe tukola omulimu ogw'aba representatives, nenziramu okutumira bonna banna Abu Dhabi abasobodde okuwulira okubayita kwaffe era ne babeerawo ne bagumiikiriza n'ebirowoozo bye batuwadde, nenzirako okutumira Tawera TV and Radio. Ogwo omulimu omukulu gwe mukola tegusoose nno leero TV eno ne radio yaffe eno etuyamba nnyo okusookera ddala nga bannayuganda okututuusaako amawulire agatukwatako wano we tuwangaalira ate n'amawulire agaba gafudde ewaka. Nentumirako famire yange eya Haji Muhammad Nyenje okuva mu Kitimba Butambala, era nenjagaliza mama wange Hajati Kabejja Nyenje amazaalibwa amalungi agagenda okubeerawo ngenda kuza omwezi lumu, ne mugamba nti maama sisobodde kujja naye nkwagaliza amazaalibwa amalungi. Okay, tweyanze egoyo nno mbadde ne chairman owa People Power wano mu kibuga Abu Dhabi nga tuyitiramu ensonga ezimu kuzimu nsubiramu bitegedde bulungi era nga mbasaba mbasibulire wano akuume atakuumira mpeera. Hey,